Mukusaba okwamalya g'ekyemisana ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanane, omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prime Ministries International anyikiza obukulu bw'okwebaza olwa katonda byakukoledde. Mwalabye famire eyakutta omuliro nga kivudde ku simu okuliraanigana n'ekuuka just famire bonna ne bakwata omuliro. Amasimu tugalina ate n'ekuuka tuzirina. Lwaki tetunnaba kujja? Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Katonda ayamba buyambi. Naye buli kye tulina ng'abaana b'abantu kisobola okufuuka olumbe. Emmotoka ze twegomba zifuuka olumbe. Amasanyalaze ge twagala okuyingiza mu nnyumba gafuuka olumbe. Tunayogera ki, tunaleka ki? N'emmere gye tuli efuuka olumbe. Okwata ettooke ne likwekiika mu bulago. Osobola okulya ekifi ky'ennyama ne kigaana okwambuka ate ne kigaana okukkirira. Kale emirimu Katonda gy'akola mu bulamu bwaffe tegibalika. Wanimika emikono gyo waggulu omukubire engalo ez'amaanyi ennyo. Obubaka buno butuukidde mu bbanga ng'ekkanisa ya House of Prime Ministries International etegeka okujaguza emyaka 14 mu kuvuba emyoyo nga 24 January, wabula ng'okusaba okw'okwebaza kwa ku Sande nga 26 January ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanane. Mu bbanga ery'emyaka 14 House of Prime Ministries International yatandika ekkanisa etaliiko bisenge ebuna wonna Sorot Media. Ebintu ebisinga tutawaanya. Pastor yandyagadde ajje mu kanisa mu service ng'erimu okuwaayo amabaasa ag'ensigo agawera. Abaliwo si kunoonya kye tubawa wabula kunoonya kye tubajjamu kyekireeta ebizibu. Naye twebaza Katonda nti yatuwa ekkanisa etaddewo standard nti oteeka okukyuka mu birowoozo, mu mwoyo ate ne mu bulamu obwa bulijjo. Buli kitegekebwa House of Prime Ministries International kirangibwa ku mikutu gya Salt Media kwokka etuuka ewala na ku buli omu. So ffe wano tuli blessed. Era twebaza Mukama yatuwa ekkanisa etalina bisenge. Nti ansa tugigaba n'esulanga eri Canada, n'esulanga eri Korea, n'esulanga eri Bulaaya, n'emalako. Tuba tuli wano ng'ababi kwebali n'abalungi kwebali, ababi ne bagaana bugaanyi kuyiga kubanga they are fully committed not to understand. Naye abayiga baba bayiga. Omusumba Bugingo musanyufu eri abazadde abassa abaana baabwe mu ssaala. Mwebale nnyo bamaama okusabira famire. Era bangi obeera oli awo ogenda okulaba nga omwana we yali omunyi w'enjaga alokookedde, yayinza obutalokookera w'osabira, naye ogenda omulaba nga bamuyita nalya pasita nga sebazeemu obulamu. Essaala Katonda aziwulira, tokoowanga kusaba. Bakitundu mu kusaba kw'okwebaza nga 26 January ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanane mu ngeri ey'enjawulo. Byakasimbazi Yusuf, Sorot TV, Omunyo.